atandika okumpita bwangambye ekikusigaza wano agala kwebaka nabba wange ngambye wensigala wano omukazi nankola ekikyamu omusajja mukadde ate musajja mukulu ne wayazaavaako. Kadama TV Kadama afunyemu obutakkaanya ne boosi we omukazi nga entabwe eva ku bya bulijjo bino ebintu biyita bya bulijjo ebyokubeera nga abakazi Abawarabu balowooza nti bakadaama baagala babba baabwe nga tebali safe. Abakazi bonna Abawarabu nze njagamba bonna lwakuba oyo gw'oli naye tannakikulaga. Bwakulaba enkula gye wakulamu naye nalaba enkula gye yakulamu aba akimanyi tewali ngeri yonna bw'osobola kusigala na bbaawe mu nnyumba bbaawe n'atakwagala. Oluusi kiyinza okubeera ekituufu, oluusi kiyinza okubeera nga si kituufu, naye bakadaama bafuna nnyo obuzibu ne babboosi baabwe abakazi. Era oyinza okwesanga nti bakadaama bye bagamba nti no bawa obutwa 95 ensonga erina kubeera eyo ng'omukazi alowooza kadaama amwagalira omusajja. Tulina bino bye tugamba nti boosi bayinza okukola ekikyamu lwakuba oba ogenda kuddayo ewammwe. Ekyo si kyangu nnyo mbu lwakuba ogenda kuddayo ewammwe nga kimanyi nsobola ogenda ne nfuna kadaama ku ofiisi munekuwa obutwa. Tekibeera kyangu nnyo. Ekintu ekikyasinze okubeera nga omuntu asobola okukuwa obutwa oba omukazi ng'asobola okuwa kadaama obutwa 95 kweyo ensonga ebeera yakuba akulowooleza oba akimanyi oba alina ne vidiyo eraga ng'oyagala bbaawe. Kadaama mubeere beegendereza mwagenda kukola mirimu gy'awaka temwagenda kukola mirimu gy'ababba b'ababoosi bammwe. Katusooke tuwulize kadaama ono kikyagamba naye ate era nga teweerabira nti mulimu era ne ba boosi abawaayiriza. Boosi n'abeera nga ye ateebereza alowooza nti gwe oyagala bbaawe. Kadama TV sebo gyebaleko Mr. Kadama TV nange mba mpita mu mbeera yeemu. Waliwo omwana wasindise ka audio n'agamba bakama be bamugamba bamutwale mu nnyumba endala, nange mpita mu mbeera yeemu. Bakama bange mukama wange agala kuntwala wa mukamwana we kyokka mbuzaayo ebbanga ddene, mbuzaayo emyezi 2 oba okiwulira. Yasooka n'aŋŋamba yasooka n'ajja n'aŋŋamba nvudde simanya nga alinawo neiba we. Ne mugamba byokola wano, ne mugamba otuyisa bulungi, n'aŋŋamba sikuganya kuddayo era n'aŋŋamba sigenda kukkiriza kuddayo oba okiwulira. Nensirika mbadde kubanga waggulu waliyo apartment ya mukamwana, nkola emirimu gy'owa mukamwana, alina abaana nendabirira abaana nendabirira abakulu ab'ewaka wano ne baka abaana waggulu. Kati n'olwolumu nga ngende wa mukamwana we oli omulala n'omugongo n'ekifuba nawulira nga binnuma. Nenkola ki? Ne mugamba sikola ki? Sigenda kuddayo. Era ne kitutwalira olutalo lw'amaanyi ne tudda ne ku ofiisi. Ofiisi ne ŋŋamba bw'oba toyagala kuddayo bireke, genda okola omalirize ku contract yo. Kati bwe nakomyewo, bwe nakomawo ayagala ate kuntwala kundekerayo ddala kyokka contract yange eweddeko. Namugambye sigenda genda. Mukazi annyimye ebyokulya, wife aziggyako aziswitchinga off. Omukazi atandise kumpaayiriza bunga bwe ekinjagaza okusigala lwasonga nebaka ne bbaawe ne banneeba olaba omusajja mukadde kadaala tategeera. Nange neeteeka ebikola wansi mugambye anzize ku ofiisi. Ayagala mukolera emyaka emirala 5 anjulizanga bwe tuli abaddu. Bw'aŋŋamba bakadaama okuva mu nsi endala ky'omugamba buli ky'omugamba akugamba tayyeb. Bakola n'emyaka 10 n'emyaka 15. Bakama be basalawo ddi lwalina okudda ewaka, so sinze nnina okusalawo. So ye aŋŋamba okumukolera ky'ayagala saagala. Mugambye sigenda kukola kintu kyonna, sigenda kugendayo
najjako zi wifi nazikiswikinga off nemmere nangamba siddamu kulya mmere atandika okumpita bwangamba ekikusigaza wano agakwebaka nabba wange ngambye bwensigala wano omukazi nankola ekikyamu omusajja mukadde ate musajja mukulu ne wayazaavaako